Kakati Kadaama gwe bayita Barbara mama amusanze akola omukwano ne baba abeekwatiddeyo kennyini mu kisenge gye basula ne mama ne baba nga baba gy'atutte Kadaama ono gye bali mu kukolera omukwano gwabwe. Tatutte yadde n'okweronzalonza, agenze n'afuna ejjambiya asanjaze Kadaama amutemyetemye. Mama atemyetemye Kadaama bufiififi, emikono agitemye, amagulu agatemye, omutwe agutemye, muno mu bulago atemyetemyemu. Kadaama bamussenga bw'olaba embizzi. Omanyi bakwata ejjambiya ne batemaatema ennyama y'embizzi. Kadaama bwe batwe bamutemyetemye lwa kumusanga akola mukwano ne baba. Baba yasuubiza Kadaama ono ssente era n'azimuwa. Kadaama ono abadde takolera mu kiyumba kino nti mwasula nedda. Kadaama ono Barbara abadde mutolosi nga mu kino ekiyumba ajja n'akolamu emirimu n'amala n'agenda ewa mama kiyumba gy'asula. Kati baba yamusenzesenze n'amusuubiza obusente n'amutega ekibatu n'amugamba ngenda kuwa ssente niye nzijaamu. Kati nga bw'omanyi Kadaama mutolosi yalabye nga tayinza kusubwa ddiiru eno just okwegatta obwegaso okola omukono ne baba nga kiri layisi. Nakkiriza. Kumbe mama abadde taliwo mwaka akaseera nga yafulumyemu. Baba abadde yakayingiza Kadaama ono ndowooza badde tebannaba na kutambula nsonga zino bulungi. Mama nga yeewuuyo. Mama oluyingidde ennyumba atuukidde mu kisenge. Agenze okuggulawo ekisenge. Ku Kadaama kwakubya amaaso nga Kadaama ali mu buliri ne bbaawe. N'alyoka ayita Allahu Akbar. N'adduka n'afuna ejjambiya enzigi z'asoose okuggala ezifuluma ennyumba. Kadaama aleme kudduka. Batemyetemye Kadaama nga ne baba ali wali alaba. Ate ekisinga okwewuunyisa, Abawalabu bano bwe bakusanga ng'oli ne bbaawe oli mu kikola kya bwenzi, battamu ggwe Kadaama, omwami tebamukwatako. Omwami tebamukwatako. Ggwe Kadaama gwe batta. Era bw'oba omanyi ono Kadaama gwe bayita Barbara, muganda wange, abantu tumanye ekyatutwala ku byeyo. Tosobola kukkakkana ku bba wa munno. Olaba ne woba wano e Uganda, Omunnayuganda n'akusanga ku bbaawe era asobola okukutta. Basse bangi olw'abasajja. Naye abaana abamu beerabira ebyabatwala n'odda ku bba w'Omuwalabu n'otandika okumulya. Abawalabu tebasaaga. Kati kankutuuseko omuwala ono nga lutuviira ku ntono. Vidiyo yiyo gimpereka like. Baanammwe ayagala akatambi jangu mu inbox ntaddeyo vidiyo ne bagiggyayo. Bannaye batemyetemye Omunnayuganda. Ebyatulwanya bizzeemu baanammwe. Batemyetemye omwana w'omukazi erinnya bamuyita Barbara abadde mutolosi. Bamusanze yeerigomba ne baba. Naye kye bamukoze enkoko bwana. Bannange omwana w'omukazi afudde mu bulumi. Vidiyo eno ngikozesa wa 10:51 nga nfa obulumi. Omuwala bamuyita Barbara abadde mutolosi. Naye kye bamukoze bamusanze ne baba. Banne kye bamukoze afudde mu bulumi. Baganda bange neeyongedde okutya Omuwalabu. Abantu beeno tebenda. Abantu beeno si Bannayuganda. Omuwalabu weeno omukazi tayenda, ayagala bbaawe paka kufa. Ate ebintu ebyo babitusomesa mu contract. Nibagamba bannange obuzibu obuli eno, toyagala musajja wooli, tokuba mwana wooli, tobba. Nga byo biri bakuyita compulsory. Nga byo biri compulsory. Naye bannange omwana w'omukazi afudde. Bakadaama muwulirize eno message nkulu. Omanyi bino temwagala biwuliriza ate nga bye byetaagira ddala okuwuliriza. Banammwe vidiyo etambula mugiraba. Ntaddeyo vidiyo nga 6. Omanyi mwe mwagala kumala kulaba kuno zonna baziggyayo. Kadaama bamutemyetemye abadde ne figa, abadde yakula bulungi oba mukitegeera. Naye nga mumanyi Abawalabu bali ku sharia kuba nze neetegereza vidiyo abali mu WhatsApp ngibaweereza mwenna mukirabye. Baanammwe oba omanyi wajja kukola fokasinga ku kukola ebintu by'okwegatta n'abasajja beeno mubiveeko.
nze kambabuulire twagendako eyo gye nabakwatira vidiyo gye twagenda eyo nga bagenze just kutambula mu kunyumirwamu naye baana mmwe abantu bawano bakuba amasasi amasasi niwatabawona muntu yeekanga niwatabawona nayiba ajja niwatabawo naani ajja ne bazanyisa emmundu ne bakuba everywhere naye singa kiri Uganda bakunoonyerezaako amasasi gavugidde waki ekiriwo eno tekiriiyo because bali ku sharia law. Kati Kadaama gwe nandaba nga wasalawo n'ogamba nzize ebyokwegatta mbivuddeko kuba oba osayinenze oba weegasse ng'obikooye n'ogamba kaŋŋende ntobe kuba mpulira eno teri kwegatta n'osiba pini n'ojja. Batuweereza ssente okutusomesa batugamba mu kampuni teweegatta na Muwarabu tokuba mwana we tobba. Sharia law eno kiri sharia law nti omuntu okukutta tekittaagisa nti bagenda na kumusiba oba bagenda kumuvunaana lwaki yasse Kadaama lwaki yakoze bw'ati. Okiwulira kasita obeera ng'olimu ebyo ebintu bisatu ensobi ng'oziguddemu oba okitegeera. So nandi bakubiriza okwekuuma n'ogamba kaŋŋume nkole kubanga abantu beeno ekyamazima batuteeka mu bikemu nammwe mukimanyi. Omuwalabu ajja ali bwereere omuwalabu ajja ng'ali bwereere nga tatidde nti Kadaama ndaba oba omwana wange ndaba. Okiwulira because byebyo ebikemo bye tusanga naye n'ojjukiramu gye wava n'ojjukiramu abaana bo n'ojjukiramu famire yo n'ojjukiramu n'embeera n'ogamba nasalawo kuguma kankole ki kangume. Abantu beeno abakazi mubalaba baagala nnyo babba baabwe obulamu bwabwe bonna because tebayenda. Abantu baffe Bannayuganda lwaki nti tebaagala nnyo basajja baabwe kino kankibabuli nti bo bagenda ebbali ne beenda bagenda ne bakola batya. Abannayuganda nga bwe mumanyi nti bawayenda naye n'ayenda naye n'Omuwalabu ne bw'ayenda omukazi we tasobola kwenda. Nkiddamu Omuwalabu ne waba n'abakazi nga 10 omukazi tasobola kuba na mukazi ate kitali Munnayuganda. Kati ensonga lwaki bafokasinga nnyo ku babba baabwe ne babeera ng'obulamu bwabwe bwonna Omuwalabu alekayo n'okwagala omwana n'ayagala omusajja we. Omwana n'ajja luvannyuma nnyo naye ng'asoose kufokasinga ku bbaawe. Oba mukitegeera. So naye mbakubiriza okwekuuma waagumye guma okyakudde Kampala weeyagale oba weegatte nga bw'oba oyagala naye ebintu by'okwegattira ku ddungu poliisi mubireke. Vidiyo eyo enkutteko nnyo kyaliwo dda ate ndaba kikomyewo because bannange si kirungi n'akamu nga mbaagala nnyo bambi. Kaakati yeno ensonga lwaki abaana abasinga obungi bakadaama bafiiridde nnyo e Saudi Arabia. Abaana abasinga obungi beerabidde ekyabatwala ne baagala okufuna ssente ezo ennyingi ezaawamu ez'amangu ezitali nnyangu ate erudda. Kubanga babbaba bano tewali kintu kisinze kuleetera bakadaama buzibu nga babbaba. Bakadaama b'e Saudi Arabia ne Dubai ne Katawa mubageraageranye ku ba awusigalo b'e Uganda. Awusigalo bw'ajja ewaka n'omuleeta ng'oli mukazi ewaka. Mulimu abasajja abatandika okwagala okutega ba awusigalo ebibatu. Ate jjukira awusigalo we ne Uganda ye tebamuwaayo ku ssente. Omusajja ow'ewaka bw'ayagala ng'awulira ayagala kulya ku ki awusigalo akisaba busabi n'akigamba mpa takiwa ssente ningenda kuwaayo akakadde ngenda kuwaayo emitwalo 10. Ebyo Uganda biba bya bwereere. Bawusigalo bajjiramu babbosi baabwe bwereere tebiringa bye Saudi nti babasasula. Kubanga e Saudi n'ensi ezo endala bakadaama gye bakuba ebyeyo baba kasita aleeta ekibatu n'agamba nti mpa Kadaama aba ayagala majja abanga ayeetundira mu nnyumba gye yajja okukolamu. Kati mulimu abantu abasinga obungi abeerabira ekyabatwala nti ne wane e Uganda boosi wo n'akusanga ng'oli ku bbaawe tayinza kweronzalonza lwakuba nti kati wane e Uganda omuntu okukutta kiyinza okukalubamu n'okubaamu ekizibuzibu. Kubanga wane e Uganda
mukyala wo bw'akusanga ng'oli ku awusigalo basooka ne beekubakuba ne beekola biki byonna naye ate oluvannyuma nawe omusajja onnyonnyola era kiyinza okuleetawo obusambattuko mu maka gammwe oba mu bufumbo bwammwe. Kyensuubira si bwe kiri mu Buwalabu eyo, mu nsi z'Abawalabu. Mu nsi z'Abawalabu bakadaama bangi basanze nga beerigomba ne babbaba bayitirivu era bakadaama bangi be basse nga beerigomba ne babbaba bayitirivu. Naye kadaama we bakusanga ng'oli ku bbaba, mama akutta akukola buli kimu ky'ayagala. Naye ekisinga okwewuunyisa tosobola kuwulira nti ne bbaba baamukoze bweti bati ne bwe bati. Bo nga bo basigala bali intact. Kubanga tewali muntu asinga kuvaliwinga musajja nga Muwalabu. Abawalabu bavaliwinga nnyo babba baabwe nnyo nga bw'okiwulira. Nti newankubadde omukazi yabeera afuga mu maka naye ate avaliwinga nnyo bbaawe nti bw'amusanga ng'ali mu kikolwa eky'omukwano gwe musobya gw'osenzesenze bbaawe talina buzibu. Tebiringa wano Uganda nti omusajja onnyonnyola. Tebiringa wano Uganda nti omusajja onnyonnyola naye eri gwe kadaama gw'onnyonnyola era gw'okafiiramu. Kati n'olwekyo basisita bange mwenna bakadaama bannange tumanye ekyatuleeta. Tewali kintu kisinga kubeera risiki nga kwebaka na bbaba. Ekisooka ojja kwebaka naye akufunisa olubuto. Ekyo ekintu kibi nnyo, obulamu bwo buba bukomye. Ekyokubiri, mama ajja kubategeera akutte. Eyo teri muntu kubasobola kusanga na bbaba ne bamugamba muzima tugenda kukusiba kuki. Mbuulirayo kadaama gwe bali basonyiye nga bamusanze ku bbaba nga bali mu kwerya n'ogamba nti ono baamusonyiwa. Baba tabusi. Teri kadaama gwe basanga ku bbaba ne bagamba nti gwe ngenda kukusiba simanya biki oba tulwanemu kuki. Abawalabu battabusi. Asobola okukutunga ekiso ate jjukira tosobola kwerwanako kubanga oba otidde. Oba mu nnyumba yaabwe ng'otidde, ennyumba ebaamu abaana oba okitegeera. Kati tosobola kwerwanirako mu nnyumba ya Muwalabu mbuzzeeyo. Okitegeera ekintu ekyo tosobola. So n'olwekyo bannange tumanye ensonga eyatutwala ku byeyo. Mwaleka abaana, mwaleka abazadde, mwaleka ab'eŋŋanda mubalowoozeeko nga temunnabakola bintu ng'ebyo. Ssente z'olaba ezo ennyingi ezizza awamu zi miliyoni 2 miliyoni 1 mitwalo 7 muganda wange ziyinza okukulemesa ebirooto byo byonna by'okoleredde ebbanga lyonna. Kati imagine ono abadde mutolosi. Kati mu butuufu sooka ombuulire ono omulambo gwe gunaakomezebwawo e Uganda. Abaana be bali muziikako, famire ye eri muziikako, tebagenda muziika mulimbu kubanga ekisooka abadde mutolosi. Ekyokubiri erinnya lye limanyikiddwa Babula. Okiwulira? Tewali kintu kirala kyonna kimumanyikiddwako. Vidiyo ya kadaama ono bw'ogirabako tosobola kuyoya kubanga era sisobola kugibateerawo wano. Sisobola. YouTube bino tebyagala. Bwato bwe yeekomezza. Lwaki? Lwa busente butono mbwayagala kwegatta nabba w'abandi. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Kale ebintu nga bino ebituuka ku bantu bannaffe bwe bati tubifunemu ng'ekyokuyiga. Temulaba bulabi kuleka ofa. Tufunengamu ekyokuyiga mu vidiyo nga zino. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebali nnyo okuba nti ate mugoberera. Abeekumira ku mukutu subscribe nga tannaba kuba nti ati otwegattako mbaagala nnyo. Mukama Katonda bankumire mbere bulungi. Mweraba. Peace and love.